Kadaama TV Kadaama agamba nti yafiirwa taata we nga yakamala emyezi 6 e Buwarabu. Baboosi be ne bawakana ne bagamba tayagala kukola mulimu, ayagala kuddayo buuzi. Naye baamala nabo emyezi 6 nabo ne bafiirwa taata waabwe. Ne wayitawo ne wiiki emu nga Kadaama amaze okudda e Uganda ne maama waabwe n'afa. So Kadaama agamba kino kiringa ekyali okusasula oba okubalaga nti abantu bafa, ate n'okulaga nti omuntu bw'ogamba nti taata oba maama we yafudde tegubeera mwoleso nti oba olina ekintu ky'okifunamu. Nti ye nga ye yabagamba owuwe afudde nga yakamalayo emyezi 6 ne bagamba alimba tayagala kukola mirimu. Katonda naye n'agamba oke nange kankwate ku wammwe, n'akwatamu naye ku taata waabwe naye n'afa. Kadaama bwe yaviirayo nga ne maama waabwe ali ku ndiiri ge yasemba okuwulira nga bagamba bwe waayitawo wiiki emu ng'avuddeyo naye maama waabwe n'akola ki n'afa. Ye agamba experience yaabwe gy'abadde n'Abawarabu, Abawarabu ye muntu agamba nti tolina kufiirwa, tolina kulwaza, wabula olina kukola mirimu gye. Ekintu kyonna Kadaama ky'oba oyogera kibeera kya bulimba, ate ekintu ye ky'aba ayogera kibeera kituufu. Bw'ofiirwa tekikola sensi, naye ye bw'afiirwa kiba kikola sensi era kimuluma. Katuwulire Kadaama ono ebintu bye byali. Kalonya buli Kadaama TV. Yebale ku Kadaama TV, yebale tuweereza. Bambi omwana ng'alabye. Naye kati omuwala talina ky'akola, akume kiddirira. Bwe baba nga baamuzisa nti baazitutte, bamuteeka addeyo e Uganda ajja kuddamu akole. Omutasobola kugera mu nsi ye, era omuntu omugezi abanga mugezi kitegeera agume bugumi ekinaaba kize kyaba agenda nakyo. Sige magezi ge mbadde muwa. Ekintu ekyo ky'Abawarabu ffe twabiyitaayitamu dda. Nze taata wange yafa nga nakakola mu kiyumba emyezi 6. Baŋŋamba nnimba, sinnafiirwa, siwabula saagala bbula. Era nkugambye kasita bamanya nti ofunye obuzibu ofiiriddwa, okuggyako ng'oyimuse n'okola. Naye bw'oba tokoze, bw'ogamba nti sijja kukola, omuwala bw'oba tojja kubeerawo na mirembe. Ekyo kyo oba olina okisuubira, tosobola kubaawo na mirembe ng'olwokuba wafiiriddwa. Mulimu abakimanya nti omukozi yafiiriddwa ne bakuleka ennaku 2 oba 3 ne bagamba wummulamu, ne mulimu abatasobola. Kati awo waayitawo ndowooza emyezi gyalinga oba nga 5 6, twalimu abakozi 2. Omukozi omu era n'afiirwa bba, taata w'abaana. Baamugambanga genda okole, yimuka, genda okole, genda olongoose, oba oli yafudde, mwayo famire emu. Twalimu abakozi 2. Waayitawo mataata bwe yafanze, ne wayitawo ndowooza ebbanga lyali lya mwaka gumu n'emyezi 3, maama wange n'afa. Nkyali mu kiyumba ekyo ne mbagamba maama wange yafudde. Bambuuza bw'onodda e Uganda ogenda mumusanga? Bw'onodda e Uganda ogenda kusanga maama wo? Ki ky'ogenda okusangayo? Ne bambuuza maama wo bw'aba yafudde. N'embuzi eziri ewaka n'enkoko byonna byafudde. Ne bw'olabirira wano awaka bonna baafudde. Bwe batyo kyekigambo Abawarabu kye banziramu. Naye nga mbulayo emyezi 3 mmaleko. Ne bagaana okugamba bo taata waabwe mulwadde ali ku kitanda, ate nze ndi waawaka. Bwe nnaagenda bani abagenda okukola awaka awo? Naye Katonda teyeerabira, era waayitawo emyezi, ndowooza omwezi gwali gumu ne taata waabwe n'afa. Nga ne maama waabwe ali wali ku ndiri. Katonda n'ansaasira ne mmalako kontrakt yange ne bantikka ne nzirayo e Uganda. Waayitawo wiiki emu nga naakadde e Uganda ne maama waabwe n'afa. Naye baatubuuza nako nti mmwe ye Uganda nga mufa nnyo, kiki temulina malwaliro? Kati Katonda bw'aba akuyambye oba olina kuguma bugumi n'ogamba sirina kyakkola, eno najja bw'omu. Oba afiiriddwa taata
oba maama oba mwana sirina kyakkola nina okuguma ng'omuntu bw'abeera. Ffe bwe twabiyitaayitamu dda naye alabye era baba balina okukasuka ebweru kuba muwala bw'akwagalako kintu eki mirimu gye ebisigala omuwala butayagala kumanya.